Ebyokutwala mu kooti obimanyiko. Ate singa nalinjogera kale bule nandifunye sente. N'okuwaayiriza Honorable Justin. Simuwaayiriza kube mwanyi naziwaye. Kati bye ebya contract bibye. Nechairman nabye naye wano weebaziza president okusasula naye ate obadde obanja Honorable Namere. Anti President Museveni yasasudde nga omanyi taata tayagala ntalo tayagala biswaza ne mukutusa bemwanyi batugamba President Museveni yakoze ki yaziba wadde ekitegeeza obadde obanja President Museveni si Honorable Namere emwanyi yangamba President yakoze ki yazimuwadde tonzija kumulamu oyinayo okwetonda kwonna ku byakutwaliddwako mu kooti. Seetonda kuba obuvunanyizibwa bwabwe mbadde mbabanja kati bansasudde. Kati ate ontwala otya mu kooti nga mbadde nkubanja. Naye obadde obanja Honorable Namere President yakusasula. President Museveni tansabanga tano na wange mwanyi. Ate contract President yagamba bagiwa bulegera. Ebyo byabwe bajja kwetereza eri ebyabwe. Honorable Namere yagamba bamulwana bya bufuzi. Naye nze ndowooza Honorable Namere yerwana yekka. Karakita ye mwerwanyisa yekka. Kuba ensonga waliwo ezabadde ne ssente bano bamaze okufuna tewaliwo nsonga ndala lwaki byandibadde byeyongerayo mu kooti. Ekisooka yadinayinga nti tafunanga ku yesi yasaba emmwanyi. Ebintu bivuddeyo biraga emmwanyi zino yazikozesa mu kalulu okugulirira abalonzi. Nja kukiyita bwentyo okugulirira abalonzi ng'abawa emmwanyi kubanga yali campaign season. Campaign season abagamba towa kintu kyonna kiyinza ku influencing abantu kuwa kalulu. So yagulirira abalonzi mu kamyufu n'abagulirira ne mu kalulu kana akali general. Asobola obutakijjaayo but ekirabo kyonna kyowaayo oba ekintu kyonna kyowaayo nga tuli mu campaign season it is a form of bribery. Ate wano alwanyisa nguzi. So awo ne kimulya. Sente bano okubasasula already kiba kiraga nti no mukyala byabadde ayogera obadde obirina kakatu akakwate. Kiyinza okubanga si 10 ku 10 naye 7 ku 10 eba yiyo kuba ekikujjako gali asatu nti eyagamba okusasulira ye president oba ekibiina already chairman w'ekibiina naye avuddeyo akulaze nti n'oli muntu muzibu nnyo talabanga ku muyaye nga gwe. So Honorable conduct ye ajja gamba bamulwana politically but nze ndowooza yeerwana yekka because nsuubiramu ndi n'omukazi ono okujja ku zi interview azzeeko oluvannyuma okubeera nti buli omu amubuuza kati ogenda kukola otya ku kipapula kye bakusavinze. Namere agala milioni 5 olw'erinnya yanone wange mwanyi buli yatwale mwanyi nini namba ne namba y'essimu ne contract yali ya Bulegeya ebyo sibimanyi. Bulegeya teyesimbangao Bulegeya tagabanga ku mwanyi. Era president gw'obadde obanja yakusasudde si Namere. Era taata yali yasasulidde omwana. Lwaki teweetonda n'osonyiwa? Sisobola kwetonda kubanga batwala byange. Lwaki onkako okwetonda? President yatwala ebibyo si Honorable Namere yanone mwanyi wange ng'asindisa abalonzi b'e Masaka ng'agambye President Museveni yakoze ki? Kati oba banjani? Because nsuubiramu ndi n'omukazi ono okujja ku zi interview azzeeko oluvannyuma okubeera nti buli omu amubuuza kati ogenda kukola otya ku kipapula kye bakusavinze alina okwerwanako ng'omukyala. So senga wakirese wali Minister Balamu yakibadde akiwangulidde senga kati we moved on to the next page ne kati ono omukyala asigala mawulire kubanga olwa action gye wakoze etali ya leadership okubeera nti nno oyagala okwefuula owetutumu ennyo n'atagambwako naye nga eyo ndowooza si enkola ey'obukulembeze. Enkola ey'obukulembeze yabadde ekoma wali Balamu yabadde agirese. This nonsense must stop. You can handcuff me, but this nonsense will have to stop. You must close my mouth if you want. I will not keep quiet. I will not keep quiet. I will not allow this nonsense to continue. I will not allow this nonsense to continue. You will not proceed. Nonsense. You will not proceed. Nonsense. You are making a nuisance of our country. We shall not allow this. We shall not allow this nonsense. It will not continue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nonsense, nonsense. We cannot allow this.
We cannot allow this. We shall not allow this. We will not allow this. We are going to allow this. Nonsense to continue. We shall, everything must have a stop. We must stop it. You cannot continue writing the Constitution. No way. You will not write the Constitution. And we allow it. We fought to establish a Constitution. With Dr. Kizza Besigye, with Frank Kahiri, and Joe Wakahima. President Museveni asasire Besigye ebyo bigwewo nkubuulira yandikikoledde mu nsiko wali ajjukiremu ebyaliwo ebitono bibike kino ebirungi byabakolera ojjukira ebirungi oli bye yakola noga it's okay kino kanjerekereze let him go. President ono yawaaka amnesty abasajja b'EDF n'abagamba sonyi abaali bamuza abaani no bush wo comrade wo mga you know what katukireka as it is go. Ekisooka abantu tebabikkiriza webanga byaliyo nga babyogera abantu public yagano bikkiriza ogenda musango already gwe nga government oba President Museveni nga abantu nowono wangula tebagenda kukikkiriza obo kitegeera nebwe government newe wangula neto obujulizi bonnanga abantu bajja bukkiriza kitegeeza already guno omusango Besigye yaguwangula ku kooti y'abantu kubanga emisango mingi egize gimuteekebwako gyawangudde. So this time round abantu bayinza obutakkiriza nti ddala ebintu yabikola eyo mu kooti y'abantu Besigye awangula balaba nti abonyazibwa lwa byabufuzi mu kooti ey'abamanyi politics oba abamanyiko eby'omunda bagamba kozesa humanity okumusonyiwa kubanga waliwo abasonyiddwa akabakoze ebibi ebinene okusinga Besigye ne baweebwa n'ebifo eby'amaanyi mu ggwanga nga bakoze ebibi ebinene okusinga Besigye nga tebalina kye baali bakoleddeko President Museveni. So abo nawo gye bali abagamba nti Besigye kale omusango waba yagukola asonyiyibwe mu amnesty ngewereddwa abayeekera aba ADF abakonya abaaki bonga basse n'abantu. Waliyo ffe abatunuulira treatment mu court ne tugipima ku treatment eyisiddwa mu basiba abalala nga recently waliwo Okero oba yoliemu biki something eyatemula abaana b'essomero eggaba Christopher Okero yatemula abaana b'eggaba bwana obuto obutasowadde n'okukasuka ejjinja kooti yamukwatanga Okero ne bamuzaayo nti leo tawulira bulungi Okero ayagala kulya ku chips Okero bamwe ku ona enkwata eyo abantu bwe bagipimamu ku nkwata ya Besigye tudde mu kooti oyinza olowooza kooti bbiri za njawulo kyokka mu ggwanga limu. Treatment gye baawa Okero ne treatment efunibwa Besigye bya njawulo. nange gwe gusoso kiraba nze sironda naye nagenze saidi waliwo nabadde ku faamu yange wabadde waawo kumpi okulonda nga waliwo omwami bamuyita Ziwa yafunye abantu abamusimbye mu mugongo abasukka 400 kakati nga waliwo wa NRM bamuyita Kafeero yafunye abantu 30 ne balangirira Kafeero wa NRM kwegamba ate omu kubalondesa n'ayamba ku Kafeero yafunye 30 nabbawo empapula nadduka nazo baleme kulangirira onafunye abantu 400 nendabira ddala ba NRM nagamba zisiri wa NRM nze mpagira mwa Museveni NRM
babbi bafere kwagamba NRM by the way bino bino bitukolebwako bantu ba NRM corruption ali kati abefudisi bali mu government omanyi omuti okubyogera nze NRM beba B beba fere beba kumpanya kati mwamisema nayinza okulonda aba UPC aba FDC aba DP bameka mu government era ba NRM balonda bwe mutogera ku corruption era bantu ba NRM beba sinzo okubba. We should not miss words. Narabidde ddala ba NRM nga babbira ddala akalu omuntu yafunye 30 bamuyita kafeero nabba atali wa NRM eyafunye 10,000 ng'enseera ba line nekomeri neyetolola neddayo nekomawo ne bamubba ng'ate bamuyambako okubba be batesitesi b'akalulu nga ne poliisi eyamba kuwa NRM okubba. Kakati netukwata sente netuziwa abantu abamu netubatika kulole netubagaba mugende ku poliisi ne bagenda ku poliisi ne basindika kugombolola wabaire okwekyanga kungi nnyo oktegera ne bakwata ate yawangudde bamusibira ne mu kasenge kugamba kyenalabye NRM babbi gakidemo okumpaye de kikabiri nga njogera ku NRM babbi nnyo NRM babbi bulobubbi babbi nnyo nalebe ba NRM nga babbira ddala abantu batali ba NRM ebyo sibe byatutwaza mu nsiko ni Museveni ekyatwaza mu nsiko kumalawo mbeera eyo muleme ko olunalinya lya President Museveni nga mwene wansi mubba NRM babbi obululu mu kalulu kano tango odoi embale eyo yazzeemu nerabikako mu kalulu kano akeero C1 ng'omuntu alina line ekuba ne koona bagamba omuntu alina abantu abiri mbu yakuwangudde ne stamp ne drone nejja nekola ki netwala era nzukira omulangira Nakibinge yagamba yeewuunya nnyo kuba yali takirabangako abantu ababba akalunga kakusimba layini kati mu Uganda olaba wano wetuli omuntu akusimba wano layini mabega nofunayo abantu aba n'owangula omuntu afunye abantu 10,000 naye nga ate byakubala muntu ku muntu Uganda kisoboka kino kiraga ki tenaakalulu kali aka box olaba babba akalulu kakusimba mugongo ate olwo aka box ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli from my point of view show onakolayo nagama buli wonda bwo mu kamera beera nzene from my point of view engeri gyenda bamu ebintu byange nga CEO CEO naliko kati CEO aliko kati yeewonyisa bamutegedde ababeera ku TikTok but anyway ngabo gye tubatusibwako Lugave Herbal Products gwatawanyizibwa ekifuba mmiro gikusiiwa ojja kukozesa Lugave ekifuba mmiro gikusiiwa kiwe kitakutuka mino olakiira ojja kukozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup olubuto olukuzimba ofuna zi heartburn zi acid reflux olubuto olukutumbira bloating ojja kukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ate gwe munnafu ali alina ebizibu ebyenjawulo so okubira kwa Jasin Kiza musomi wa dduwa nakuyamba ku namba gyolaba wansaawo katandike na Honorable Namere ukeredo olunaku olwaleero ngaliwo obutambi obutambula SB4 yakoze interview ng'omukyala akyalemezaamu naye talemezaamu kubanga yabadde ayagala okulemezaamu yalemezaamu kubanga bwe bakola consensus oba batuuza olukiiko olugonjoola embeera eyatuukawo e Masaka ku Namere ate lwaggwa Namere ayagala mufunako winning alaga nti agenda musuwinga olw'okwonoona erinnya lye so olutalo Balamu yagezaako okukkakkanya lulabika lukyagenda mu maaso kati ate simanyi oba ne interview omukyala zaakola tezimuteeke mu buzibu kuba kati alina okumanya nti oli gwalwana naye minisita minisita wa Uganda oba wa Africa abeera n'amaanyi ag'enjawulo aba n'amaanyi ag'enjawulo asobola ogakubya but anyway kankwe akatambi kano ng'omukyala annyonnyola ku mbeera butya bwe yamanya Namere ebyokutwala mu kooti obimanyiiko ate singa nalinjogera kalebule nandifunye sente n'okuwaayiriza Honorable Justin simuwaayiriza kube mwanyi naziwaye kati bye ebya contract bibye
ne chairman nabye naye wano weebaziza president okusasula naye ate obadde obanja Honorable Nammere anti president Museveni yasasudde nga omanyi taata tayagala ntalo tayagala biswaza ne mukutusa bemwanyi batugamba president Museveni yakoze ki yazibawadde ekitegeeza obadde obanja president Museveni si Honorable Nammere emwanyi yaŋŋamba nti president yakoze ki yazimuwadde tozija kumulamu olinayo okwetonda kwonna ku byakutwaliddwako mu kooti seetonda kuba obuvunaanyizibwa bwabwe mbadde mbabanja kati bansasudde kati ate ontwala otya mu kooti nga mbadde nkubanja naye obadde obanja Honorable Nammere president yakusasula president Museveni tansabanga tano na wange mmwanyi ate contract president yagamba bagiwa bulegera byabwe bajja kwetereza eri ebyabwe anti taata president taata omwana wo wazza omusango omuliyirira bulegera gwe bawa contract nze sibimanyi ebyo ebya bulegera Nammere ayagala $5,000,000 Nammere yanona ewange mmwanyi buli eyatwala emmwanyi nini namba n'ennamba y'essimu ebyo sibimanyi bulegera teyesiimbangawo bulegera tagabanga ku mmwanyi era president gw'obadde obanja yakusasudde si Nammere era taata yali yasasulidde omwana lwaki teweetonda n'osonyiwa sisobola kwetonda kubanga batwala byange lwaki onkako okwetonda president yatwala ebyo byosi Honorable Nammere yanona emmwanyi ewange ng'asindisa abalonzi b'e Masaka ng'agambye president Museveni yakoze eki kati oba banjani chairman bulegera sebo ekizibu kibadde ekizibu kimu oba bakuwadde emmwanyi oba bakuwadde mataffaali oba bakuwadde miyembe kiriza ogambe kyemiyembe nagifuna kola acknowledgement abantu bagambe bannange ebintu byabwe nabikola ki ekibadde ekitubonyaabonya ebintu ekitubonyaabonya Nammere kugamba nti yafuna mmwanyi naye ani gwe bawa contract omutuufu nanti contract bagiwanze kuba yababanja gavumenti baba bazikuwadde kiriza nti ozikoze eki kyozifunye kyekyoka kye twali tumwagala kulega yagamba temwanyi saazifuna n'empapula n'azigaaya ekitegeeza omukyalo ono abadde abanja gwe si Honorable Nammere naye nkwebaza Irvin Kayanja kyomulwaniridde nnyo naye mugambe yeetereeze omukyalo abadde abanja ali omutuufu chairman jangu Honorable Nammere yagamba bamulwana byabufuzi naye nze ndowooza Honorable Nammere yerwana yekka karakita ye yerwanyisa yekka kuba ensonga waliwo ezabadde ne ssente bano bamaze okufuna tewaliwo nsonga ndala lwaki byandibadde byeyongerayo mu kooti ekisooka yali nayinga nti tafunanga ku yesi yasaba emmwanyi ebintu bivuddeyo biraga emmwanyi zino yazikozesa mu kalulu okugulirira abalonzi nja kukiyita bwentyo okugulirira abalonzi ng'abawa emmwanyi kubanga yali campaign season abagamba towa kintu kyonna kiyinza ku influencinga abantu kuwa kalulu so yagulirira abalonzi mu kamyufu n'abagulirira ne mu kalulu kana akali general asobola obutakijjaayo but ekirabo kyonna kyowaayo oba ekintu kyonna kyowaayo nga tuli mu campaign season it is a form of bribery ate wano alwanyisa nguzi so awo ne kimulya sente bano okubasasula already kiba kiraga nti no mukyala byabadde ayogera obadde obirinako akakwate kiyinza okuba nga si 10 ku 10 naye 7 ku 10 ebayiyo kuba ekikujjako gali 3 nti eyagamba okusasulira ye president oba ekibiina already chairman w'ekibiina naye avuddeyo akulaze nti n'oli muntu muzibu nnyo talabanga ku muyaye nga gwe so Honorable conduct ye ajja gamba bamulwana politically but nze ndowooza yeerwana yekka because nsuubiramu ndi n'omukazi ono okujja ku zi interview azzeeko oluvannyuma okubeera nti buli omu amubuuza kati ogenda kukola otya ku kipapula kye bakusaavinze alina okwerwanako ng'omukyala so senga wakirese wali Minister Balamu yakibadde akiwangulidde senga kati we moved on to the next page ne kati ono omukyala asigala mawulire kubanga olwa action gye wakoze etali ya leadership okubeera nti nno oyagala okwefuula owetutumu ennyo n'atagambwako naye nga eyo ndowooza si enkola ey'obukulembeze enkola ey'obukulembeze yabadde ekoma wali Balamu yabadde agirese Balamu okuvaayo nagamba kakkanako for the first time ng'oyogerera mu ssimu kijja kumeekinga abantu bano okubirivinga ekizibu olw'empisayo buli omu yalaze Balamu awo yalaze nti tolina mpisa teyakigambye naye fe ababeera eno twakirabya empisa ntonotono mukko oba okitegeera so ekyo Honorable Nammere kisigala kimulya mu lutalo luno
olw'okubeera nti nno alongoosa erinnya lye. Enkola ye ey'okukwata abantu abazzeeza emisango, waliwo abasawo be nalabye akwata ng'abantu beebuuza kati abasawo bw'omala obbakwata n'obatwala abalwadde abasigaddewo ki ekiddako. Jjukira abasawo bano bakola mu shifts, buli omu aba n'essaawa ze, ate eggwanga terina abasawo bamala at least bali employed. So oyinza okugamba nti ono arrest that one, naye ng'oyo gw'oggyeewo shift ye badde gwako ndowooza ennaku nga 2 mu maaso, ng'olina ate okuleeta omulala akole mu shift ye ate naye omusasule. Anyway, that aside, ebintu bannammeere ne Balamu bye bazuula, is it breaking news oba public bye badde yogerako? I personally, I feel it is not breaking news. It is not any discovery that John Speak jazudde oba Balamu okufuka John Speak nti yazudde. Ebyo bintu zo tubyogerako mu service delivery, era yensonga lwaki waliwo opposition. Kitegeera enguudo, amalwaliro, amasomero, ninayo natuuse nga ndaba minisita agamba sooka oguleyo ku mabaati ogatteruumu eno kweno. Ne ngamba gavumenti bw'eba ekubirira sitayire eyo after 40 years, it is a vote of no confidence mu system, kubanga gavumenti yandibadde esobola ozimba amasomero agamala, ebibiina ebimala, naye akatambi ako kankateekewo. Olabe nga minisita agamba okwata akasolya k'ekizimbe kino n'akakiri ebisenge olwedde bibaawo wansi n'oyiwayiwawokko abaana bajja kusoma. You cannot better embeera ey'amasomero mwe gali. Twayingira mu kalulu kano twali ku protecting the gains. Kali secure the future. Taamu eno NRM yajingira ku protecting the gains ze baatulaga empitirivu ennyo mu campaign. Abantu ne bagamba oyo AI oyo biki. Okuva twava mu kalulu, you want to believe nti it was AI. We are not seeing any gains mu local government. Kati tuba twebuuza akalulu baakafuna batya, because right now twandibadde tugamba nti eddwaliro lirino tuli kuuma liri bulungi, essomero lirino, wabula buli kye batulaga kikyamu. Kati ne weebuuza abantu abaakwatibwa nti balabisa gavumenti bubi, kati si essaawa gavumenti eddemu erowooze ku kubata, kuba Balamu kyakola kati ne Nammeere mu local government. Abaana abasinga abaakwatibwa ku byobufuzi kyekyo. Bw'ogamba nti oluguudo lubi nga bajja bakwata, ogamba otya nti oluguudo lubi, Balamu kati yakulaga nti oluguudo lubi. Bw'ogamba nti ebyenjigiriza bibi, Balamu abikulaga nti ebyenjigiriza bibi, tewali na basomesa ne ghost teachers bangi. Bagamba nti ebyobujjanjabi bibi, Honorable Nammeere akikulaga. So oyinza okusanga nga abaana be bakwata ku olw'opposition oba olw'okwogera ensonga ezo, ate gavumenti yandibadde basasulayokko okubeera nti Balamu kye badiscovery nze leero abaana abo baali bakidiscovery emyaka nga 2 emabega. Senga baba bawuliriza, senga ndowooza byasolovingibwa, senga kati tuli ku protecting the gains. The same happen mujjukira olunaku we waaliwo ko parliamentary exhibition okwekalakasa kw'aba parliament eyo nekwata abantu bangi nnyo baakwatibwa ku mulundi ogwo abaali baagala okwekalakasa okugenda ku parliament. Twagenza okumaliriza ng'ate speaker akwatibwa ku bigambo by'enguzi ebyakwasa luli bali abeeyambulo bamubajjukira. So kyesinaba kutegeera gavumenti eyagala kubanga yo yeegamba ekikyamu, teyagala muntu mulala gigamba ku kikyamu, nga gwogamba nti oluguudo lubi, awo oseketerera gavumenti tina kulinda gavumenti egyegambe wabula oluguudo luno lubi. Anyway, osobola okulaba kigendererwa ki ekiri emabega. Abamu abatunizi b'ensonga bagamba bino Balamu byalimu tebangako kulwanyisa nguzi, bino bya kukwata fayiro kubeera nga abantu abali mu public service regime change wejja bajikkiriza batya nti already omuntu waba alinako emisango egy'enjawulo. Bw'omugamba nti olwaleero akulembera y'ono, senga abaawo kano mugamba kafayiro katukakubeko enfuufu, naye nga Munnayuganda result asobola obutagifuna eyo maaso. Ndaba waliwo abaagala amasannyalaze, waliwo abaagala okulipira sigagaba. My point is quite clear.
ndi ku kimu kya mulimu gwa mukama wange gwe yantuma. Ndi mulwanyi wa Ssaabalwanyi. I don't play. I don't. When I'm home with my family, I am a mother. I am mamito wa papito. When I am at work, I mean business. Sirina budde bwa nonsense. I repeat, you stand in my way, nolete ebyekisiru, onalebona mere bichi. We deal with you. Luli mwagate bifananyi bya AI. One by one, buli media house yakikola baloya ne bagiwandikira, bo ne beetereza mangu. Naye post biki bonna ne bawandika ne babicorrecting abanaye bifananyi badde bya AI banange wa misinformed. Tetumala, we just pluck you out and proceed with the noble fight. So totuuleeyo n'olowooza ate buli omu weetegeerere. Teri agenda kuddaawo akufukaamirire ti bannange bambi beera n'amagezi agamanya nti ebyo byabadde bipange ku Nameere. This is 2026 ate nagwo kugenda kuggwako. Ebintu kati byakwetegeerera. Ebintu byakwetegeerera. Naawe sinsinga olabe ebisoboka n'ebitasoboka. Otherwise nze sigenda kugibwa ku mulamwa. Not at all. Ngenda maaso. All Ugandans that are standing with this fight against corruption, temuba na kutya wadde. Temuba na nze nkugambye teri kintu kinzizaamu maanyi. Nga mukama wange buli lwakuba essimu n'agamba omulwanyi. Kati tuli kuki kati essaawa eno ki ekiriwo? Namusumululira update. Nangayidi nga ne tupa no beating nga ne tutereza kino ne tutambula. Ne ntuuka kapapito nangamba, oh my sweet love, you're doing a wonderful job. You're a patriot. N'abalala bannayuganda ne bampereza ama message ne bakuba amasimu abantu bakuba from all over the world. Abantu bankubidde essimu ezinzizaamu amaanyi nga bamu bakubira taata wange. Gamba omwana oyo tageza n'ava ku mulamwa abo tabawuliriza ffe tuli happy ffe tumuliko ffe tugoberera. He kept forwarding me people's messages and telling me about people's calls. So totawaana mukwano. Totawaana. Tewali budde bwa mizannyo. Tebuliiwo. Tewali ne bwe munaaleeta eyeeyambudde. Ne bwe munaaleeta nga ku luno muleese bakunama. Tibano bazze bakunama baleekaana Nameere. You will have your 2 minutes clout. Ujja kufunayo 3 minutes of a viral moment. Okay. Farida Nakazibwe naye yayingidde mu lutalo lwa Justin Nameere n'omukyalo ono. Nakazibwe ekimujje mu galare ajje mu lutalo luno. Alabika wini gye baamufunako luli teyagikiriza. Mujjukira ebintu bya Farida Nakazibwe ne Dr. Sali. Kyenyinza okugamba ti Nakazibwe luno olutalo lwozzeemu lulabika omuntu gw'olwana naye ayinza okuba wamulwanyisiza luli. Si wayimiridde olwaleero ng'asobola okudifeatinga. Kino kyajjidde mu tweet Nakazibwe gye yakoze ng'agamba omukyala guma teri agenda kutwala mu kkooti oyo nange yabimpa so tebikuyigula ttama. Nameere yagamba talina budde bulwana n'abantu. Tagenda bawaamu. Naye fenga abatunulizi b'entalo bwetutunulayo ne tukuba check tulabanga Nameere ku mulundi guno senga alwana alina advantage neneko okusingako we balwanira luli. So Nakazibwe olutalo luno wandibadde osobola olwewala. Wandibadde osobola olwewala kuba kati omulwanyi ono aleka yafuna mu training ebintu ne bikyuka mu Katonda akyusa page. Katonda akyusa page. Ku mulundi guli gwe wali omunene. Mulundi guno Nameere ndabanga ye munene. Ngoyinza obutamalaako kulwana naye. Kuba Katonda yakyusa dde ebintu bikyuka ebintu byensi bikola ki? Bikyuka olwaleero omuntu omulabanga ayimiridde wano n'ogamba omunaku oyo. N'agenda asiba akapapula ke n'akuba obukadde 5. Tojja mubooza nti ate wagaseka waya ki? Kiriza bukiriza nti omuntu akoze eki? Akuyiseeko. Ndabanga Farida Nakazibwe ayagala okulipira obulipizi naye nga byalipira bireka we yabimanyira byavaawo.
waliwo akayimba kendera okwagala nnyo ka oba bakayitaani empulolando fakuchendi kati ebyo byonyembe takera tandaba atakera teyandaba so fakuchendi kati ndabanga olutawo namere lwali mukati lunene koko kulwa nakazibwe luli kubeera ne luli nakazibwe yaluluzinga ayinza okubanga teyaluluzinga mu mateeka nga gundi eno bwagiwandiise naye nga biyingi obufumbo tebweyongerayo bwali bwa kifere kitegeeza olwedde nammere yaba yawangula awo kuba omuntu gwe wali oyombera ate yamala n'akulekawo nomala n'ozuula nti yakuzannya buzannyi okitegeera you suffered more defeat than nammere bwenjo ntaba ekintu kya nakasibwe so simanyi gwe bw'okiraba osobola okunterako awo mu comment section. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu enjawulo osobola omukubirako n'abeera nga asobola okusomera ku ddwa ate obeera eyo ng'okaayana n'ebizibu obulango nga obuwulira bakubireko bajja kukuyamba mu mbeera emu oba endala. Nsereko Muhammad Nsereko y'omu ku basajja nno abagezi ddala nno Nsereko asalawo obusazi ludda ki lw'ayagala okukuwa naye nga mu bugezi toyinza mubuusabuusa. President Museveni asaasire Besigye ebyo bigwewo nkubuulira yandikikoledde mu nsiko wali ajjukiremu ebyaliwo ebitono bibike kino ebirungi bye yabakolera ojjukira ebirungi oli bye yakola n'oga it's okay kino kanjerekereze let him go. President ono yawaaka amnesty abasajja b'EDF n'abagamba sonyi abaali bamuze abaani Bush wo comrade wo mga you know what katukireka as it is go. Agamba President Museveni ku nsonga za Besigye azijje mu byamateeka zidde mu bya buntu humanity kubanga Besigye bambi byonna ebyamutuukako ekisooka abantu tebabikkiriza webanga byaliyo nga bebabyogera abantu public yagano obikkiriza ogenda mu musango olwedde gwe nga government oba President Museveni nga abantu n'owangula tebagenda kukikkiriza oba okitegeera ne government newewangula neeta obujulizi bwonna nga abantu bajja bukkiriza kitegeeza olwedde guno omusango Besigye yaguwangula ku kooti y'abantu kubanga emisango mingi egize gimuteekebwako gyawangudde so this time round abantu bayinza obutakkiriza nti ddala ebintu yabikola ki yabikola eyo mu kooti y'abantu Besigye awangula balaba nti abonyazibwa lwa byabufuzi mu kooti ey'abamanyi politics oba abamanyiko eby'omunda bagamba kozesa humanity okumusonyiwa kubanga waliwo abasonyiddwa akabakoze ebibi ebinene okusinga Besigye ne baweebwa n'ebifo eby'amaanyi mu ggwanga nga bakoze ebibi ebinene okusinga Besigye nga tebalina kye baali bakoleddeko President Museveni so abo nawo gye bali abagamba nti Besigye kale omusango waba yagukola asonyiyibwe mu amnesty ng'eweereddwa abayeekera aba ADF abakonya abaaki bo nga basse n'abantu waliyo ffe abatunuulira treatment mu court ne tugipima ku treatment eyisiddwa mu basibe abalala nga recently waliwo Okero oba yoliemu biki something eyatemula abaana b'essomero eggaba Christopher Okero yatemula abaana b'eggaba bwana obuto obutasowadde n'okukasuka ejjinja kooti yamukwatanga Okero ne bamuzaayo nti tawulira bulungi Okero ayagala kulya ku chips Okero bamwe ku ona enkwata eyo abantu bwe bagipimamu ku nkwata ya Besigye tudde mu kooti
oyinza olowooza kooti bbiri za njawulo kyokka mu ggwanga limu. Treatment gye baawookero ne treatment efunibwa Besigye bya njawulo. Besigye okubeera ng'awakanya agamba tugoberere constitution, kuba we twali tuwakanya okere empisibwa gyayisibwamu batugamba constitution ew'omusibe eddembe okubeera suspect paka nga proven otherwise. Oba okitegeera era egamba mukwate n'eddembe erya humanity ng'omuntu ery'obuntu. So Besigye tulabanga talifunye. Then waliyo President Museveni ne First Family evunaana Besigye omusango ogwa treason wa ne government. Ye gambo no yakola ekizibu agenda kalabba. Okay, abo nabo bali abo bagamba kye yali apulaninga okukola kinene nnyo kisaana kalabba, naye kooti ndowooza erina kusalawo ku lw'abantu. Waliwo omuntu agenda okukkiriza ebya Besigye ne waba yakola emisango, ansi eri nti nedda teri ajja kukkiriza. So mu kooti y'abantu aba yakuwangulirayo. Kati gwe ate olina omuwangula mu kooti y'abantu ng'omusonyiwa ng'okozeseza humanity n'ogamba waayo musajja bye yakola musonyiye Besigye kagende ku house arrest abeere awo ajjanjabwe abeere awo kuba n'obwo obusobozi abulina gavumenti ebulina. Essaawa ya leero tulabako speaker Amongo mu kooti oba mu kkomera naye tukakasa musibe wonna waali kubanga Besigye yavaayo n'atugamba nti si Besigye nserekoyo kennyini yavaayo n'abreakinga story nti Amongo afunye blood clot ewakaawe azimbye ebigere. Oba kitegeera story eyo ya breakingibwa ewaka n'agamba agende mu malwaliro ga gavumenti ajjanjabwe naye abakuzimba bigere ng'ali mu kkomera ate ekyo kyandibadde kirala. Oba kitegeera so ndabanga wano ekyobuntu kye kiyinza okuba nga kiwangulawo ku nsonga za Besigye. Ensonga za Besigye zino zino obutaggwera mu mateeka. Ekisooka abantu bano babiri beemanyi nnyo ekigenze wala okusinga ffeffe n'Abannayuganda ab'emyaka gyaffe. Bo gye baalwanira mu nsiko yaabwe bye baateesa tetwaliyo. Oba kitegeera kitegeeza beemanyi nga ffe tetunaba na kuzaalibwa. That is 30-40 years plus. Kati abantu ng'abo nga beemanyi kizibu okusalawo ani mutuufu ani mukyamu. Kuba buli omu amanyi munne. Wano eno mu Uganda babeerawo omuntu amanyi President Museveni bamuyita Dr. Kizza Besigye amumanyi nnyo because yalina personal doctor. Kyokka ate babeerawo amanyi Dr. Kizza Besigye mu Uganda ate ye President Museveni kuba yamulaba okuvanga muto omutuukira okugenda okuyeekera eggwanga muba mwetegedde ekimala amuwadde obukulu paka ku level ya Kano. Kitegeeza buli omu amanyi munne ekigenze ewala awo ekisobola okutaasibwa amateeka gayinza obutakola ne tudda mu mbeera y'obuntu wabula omanyi ki but nga bwe nagambye nti oba olwana nga gwe asinga okuba ow'amaanyi public oba sympathy vote ejja kgenda ku munafu ejja kgenda ku Besigye. In fact kati wokebera ratings eza politics who is a true opposition leader public eyinza okugamba Besigye because Besigye ate alinga ayita mu baptism of fire. Nelson Mandela mwe yayita okusibwa ebbanga nti essaawa eno singa wabeerawo enkyukakyuka yonna Besigye n'akwata mu kintu people will believe automatically because asafalinze abaali batuuse nga bagamba Besigye bali mu komedi waabwe kati balabira ddala ebintu bya ddala omusajja baamusibira bya ddala. Eyo kaadi nayo Besigye aba agiggyeeyo baali bagamba Besigye bali mu katemba kumuziza biki omusajja atuukira ozirikira mu kooti ebintu biba bisusse ogw'omulamuzi then n'oli naye okulemezaamu ennyo paka kati oyinza okugamba nti kyonna kye kiri kiyinza okuba kyali kituufu but dawuti eyo kulyetingiddwawo bantu bagamba tukozesaako obuntu. Anyway sigenda sukaawo wano that is okay. Ebya LC1 from my point of view LC1 eyo mujjukira mu kamyufu KNRM
ewali okubala alayini nga bw'okiyitidde ddala nange gwe gusooso kiraba nze sironda naye nagenze saidi wali we nabadde ku faamu yange wabadde waawo kumpi okulonda nga wali omwami bamuyita Ziwa yafunye abantu abamusimbye mu mugongo abasukka 400 kakati nga waliwo wa NRM bamuyita Kafeero yafunye abantu 30 ne balangirira Kafeero wa NRM kwegamba ate omu kubalondesa n'ayamba ku Kafeero yafunye 30 nabbawo empapula nadduka nazo baleme kulangirira ono afunye abantu 400 nendabira ddala ba NRM nagamba zisiri wa NRM nze mpagira mu M7 NRM babi bafere kwegamba NRM by the way bino bino bitukolebwako bantu ba NRM corruption ate kati abefudisi bali mu gavumenti omanyi omuti okubyogera nze NRM beba bi beba fere beba kumpanya kati mwamusema nayinza okulonda aba UPC aba FDC aba DP bameka mu government era ba NRM balonda bwe mutogera ku corruption era bantu ba NRM beba sinzo okubba we should not miss words nalabidde ddala ba NRM nga babbira ddala akalu omuntu yafunye 30 bamuyita Kafeero nabba atali wa NRM eyafunye 400 ng'enseera layini nekomeri neyetolola neddayo nekomawo ne bamubba ng'ate bamuyambako okubba be batesitesi b'akalulu nga ne poliisi eyamba kuwa NRM okubba kakati netukwata sente netuziwa abantu abamu netubatika kulole netubagaba mugende ku poliisi ne bagenda ku poliisi ne basindika kugombolola wabaire okwekyanga kungi nnyo oktegera ne bakwata ate yawangudde ne bamusibira ne mu kasenge kwegamba kyenalabye NRM babbi gakidemo okumpaye de kikabiri nga njogera ku NRM babbi nnyo NRM babbi bulobubbi babbi nnyo nelebe ba NRM nga babbira ddala abantu batali ba NRM ebyo sibe byatutwaza mu nsiko ni mwa M7 ekyatwaza musiko kumalawo mbeera eyo mulebeko olunalinya lya President Museveni nga mwene wansi mubba NRM babbi obululu mu kalulu kano abamusibo of course mulimu aba NRM ababbi obululu buno obubbi nze sinnabulaba okigera ebyatwaza musiko byali ebyo katulwanyisa obote kubba kalulu ne mwagala okulangirira omuntu atawangudde afunye 30 oli afunye 4 ne mulangirira 30 buno obubbi bwenalabye NRM aba NRM nga mubba ababawangudde aba NRM nga mubba abawangudde akalulu kyabadde kibi nnyo shonji kulekedde nibo jindekera ate ne TV kakwenjogerera nga ngenda ku ndala nemo ku emphasizing message I'm building a nation bubi nnyo we just have to be to coordinate anti ompadde enjogere ate enjogera ongamba nti I stop nza kuwa ekyoko ngamba mugambi nti stop so nga tonnagenda nga situnagenda ku kintu tumala kiteesaako ne tukyogera n'oli obo tugendako ne tukyogera ate kati mivulako botandise n'obubbi olaba unfairness y'aba n'abantu si atandise n'obubbi tugende mpola mpola si gwotandise n'obubbi oyogeddeko bwaki bwendeeta ng'ombakira ne contributinga aleka kyakontize ndi mubi njagala tusooke tugende olese kyaki twatesezza nga bwe tugenda okutambula naye kiri olese kyaki eyo tujja kugendayo gye bujja kati si gwokirese so ekibba kalulu mu Uganda kirabika kigenze ku level etakyasoboka nze bwe mbiraba ebityo ku buntu bwa LC1 ku bulu bwa LC1 bwe mbiraba bwentyo ekirooto kyange yawangudde n'obululu bubiri naye nze neewuunya omuntu bw'ayinza okuwangula nga ate wedda yatunula emabega n'alaba layini n'azirika kitegeeza yabadde asinga okutya akalulu era ng'alaba kamutwala n'azirika ennangirira yonna gye bamulangiridde nti ekirooto kyakyakiriko gwe nange Katonda yamanyi ebintu by'okuyoola kasasiro ono kusinziira bwe ndabamu kirabika ekigendererwa tekyali kyakuyoola kasasiro ekigendererwa kino kyali kya butya abantu bwe batwala executive orders jukira mulundi buli ku covid president yagambanga start home
naye ffenna olwedde lwali tusobola okusigala ewaka nga tutidde covid. Nze ngenda nendowoozamu nti gavumenti yabadde egamba egezesaamu bwe tuwa executive order nti leero teri kukola abantu banaagijumbira. That is what I think they were testing. They were just testing. Senga tuwa order abantu banaagijumbira, banaagigoberera. Kuba senga kyabadde kyakuyonja, senga kasasiro takyali ku makubo. Kuva Saturday paka leero waliwo amakubo agakyali ku kasasiro. Then okuyola kasasiro mobilization ekoleddwa naye nga tewaliiwo mobilization from government. Senga byali byakuyola kasasiro twandirabye department zonna eza district eza town councils eza LC ezikwataganya ne kasasiro ng'emmotoka byandibadde bitambula ku lunaku lwennyini olwa kasasiro. But kyetwalaba it was a military operation blocking people nga mu COVID. So I will think they were trying to see how can a military operation be done even in normal days. Tusobola okugamba abantu nti musigale ewaka ne basigalayo nga tewalina kibakanga. Kwa luli President yatugamba nga musigale ewaka naye olwedde twali tutya okujja okufuna COVID. Twali tumaze okufuna amawulire international news abantu bafa 10 bafa ki twali olwedde mu kutya akatengo katulimu. So babadde balina okugezesaako in normal days akatengo kasobola okubeera nga order ku luno bagiwulira. That is what I was thinking from my point of view. Tujja kukikakasa ku kulongoosa okunaddako oba banaaba bamaze okukola collections za kino ekibaddewo. Anyway, I sign out.